abalabi bange abalungi mbalamusizaako. Amannya nze Dr. Sekyanzi. Naye nyina essuubi nti oboolyawo oluyiba olwo ndifuuka profesa, nga ndi profesa w'eddagala, professor of medicine. Nsabira Mukama anteremu obwangu. Naye olwaleero olwo badde yalo gabanako nammwe oba oluusi nammwe mubitegeereko so that tusobola okuba nga tutambulira wamu. Waliwo tekinologiya ono omupya ayitibwa artificial intelligence. Akyali mupya ddala era nga nsinga kwagala nnyo naddala bannaffe abato abali mu by'obusawo batandika omwettanira oboolyawo nabo bajje n'ebirowoozo ebirungi ebisobola okututambuza mu maaso. Naye nga tulina bagendayo eyo, wali omu ku bajjajja baffe eno mu by'ekisawo oba eby'eddagala yayitibwanga Rodolphe Vako. Yagamba nti abasawo mulina obuvunaanyizibwa okuyamba abantu ba bulijjo okubaggya mu mbeera ze balimu okubafuula okubateeka mu mbeera ezisingako obulungi. Era nga njagala kukozesa kkooti eyo jjajja waffe Rodolphe Vako gy'ayogera, nange nkozese amaanyi gange oboolyawo n'ebyenjize tubeeko bye twefumiitirizaamuko ffenna awamu naddala ebitambula ne science ono wa artificial intelligence. So tusobola okweyambisa amagezi gaffe okutereeza obulamu bw'abantu baffe. Kyekimu ku bibuuzo bye njagala twebuuze, wamma gwe naawe oba oluusi tujja kufuna ansa oba tunaamalira okwogera. Naye nga sinabagenda wala, bannange bakava mu Valentine week era nga nze omu ku bafunye ebirabo. Saafunye badokita bannange balala bangi be nalabye nga bafunye ebirabo bya Valentine, naye nze nafunye ku kirabo. Era kankulage ebyabaddewo nga nfunye ebirabo byange bya Valentine. Valentine. Wow, thank you. Thank you very much. Thank you. Oh, James. Ati nno mbadde kuwooda gaya nkubira ngamba sebo jangu koona ku gate tuwetedde ebintu mpulira mugamba biki ayina ngamba sebo esimula basa z'abantu jangu obeerabire annange olyagalwa okakasa nze bampamu kyaka toli mu mukwano ndimu naye maama kiwe kati guli siriyasi kati oluvudde ku woodi maani ziruse emisinde naye musanze awo gate nga zinze akuba essimu awo ndikwata mugamba sebo nze gw'onoonya gaya mpeeki Did you really expect this? I did. So it was a surprise. A surprise for sure. I wish. It's nice, man. That's good. I think it's for sure. That day it was you can get even we have Valentine's Day. I didn't know that you had juice lunch. That's nice. At what did you give her? I'm planning it. Actually, no need to move. Please, give us something. She has done. Of course, I need to get something better than this. Something. That's nice. Thank you, man. That's nice of her. That's nice. Thank you, man. It's a good feeling. Yeah, sure, it's good. Really nice. And I want everyone to ever go through this experience. Yeah. Tell him. Okay. You can start. And Valentine. Wow, thank you. Thank you very much. Thank you. Asubira nyoda ka video kange yuli yange ebyo nabikuumye naye nabitadde saagala nabyo nooneke. So atugende ku mulamwa gaffe omukulu. Olwaleero kisobokera ddala okuba n'essimu yaawo n'obanga alina omuntu gw'oyogera naye. Tugambe oli wano n'obaako omuntu gw'oweereza message. Okay? Ne mwogerezeganya. Okubuuza bw'akuddamu, obuuza bw'akuddamu. Kisobokera ddala bulungi ddala ku mikutu gyaffe ng'egya WhatsApp. Era olwaleero kisobokera ddala okuba nga omuntu ono gw'oyogera naye si muntu. Kisobokera ddala okuba nga awaliwo ekyuma mufuti muzungu ekiyitiddwa machine. So bino artificial intelligence birimu okukyusa ebyuma bino enkola yaabyo naye biba nga bisobola ddala okulowooza ng'omuntu oba oluusi ne byogera ddala ng'omuntu. Era bannaffe abazungu
ne level gye batuuseeko nti kati ekyuma kisobola ddala okwogera naawe noba nga ayogera n'omuntu. Kiyitiriddwa artificial intelligence. Ebyuma bino bikola emirimu gy'amaanyi. Okay? Bannaffe abazungu buno obudde balina n'emmotoka ezeevuga zokka. Ndoza mwaziwuliddeko. Ne tekinologiya omulala omulungi mungi. Ojja kwesanga nga mu tekinologiya ono ffe nga abali mu nsi zaffe eno tewali ekikulu kye tukola kyagezaako kubanga ne tumukozesa wabula tetugezaako kuteekawo mitendera gyaku kulaba nga naffe tujja ne tekinologiya ewaffe. Era nga njagala kyakisoboka naffe Abafirika tutandike obuoluusi okukozesa tekinologiya ono tubeeko engeri gye tweyambayambamu okubeera obulungi. So tekinologiya ono wadde nga ffe twakatandika okumuwulira naye tatandise leero, yatandika dda. Omwaka gwa 1950 abazungu bano baali batandise okumulowoozaako era okuva lwe bakyogerako 1956 nti oboolyawo amagezi gano tusobola ogayita artificial intelligence bingi era ze bakola ebigenda nga bikyukakyuka buli kadde. N'oba oluusi naffe twetaaga tutandika okubaako bye tukoppa, oboolyawo tujja kubaako bye tukyusaako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. So gye bujjako awo mu maaso nsuubira nti abantu bano bagenda okutuuka nga balina kafulu. Naye nga kafulu oyo si muntu, nga kafulu oyo kyuma mu buli kintu. Bwe kinaaba nga ebyaffe bino ekisawo bajja kuba balina sajoni nga muntu asobola okulongoosa nga n'ekyuma, nga balinayo ekyuma ekimanyi buli kikwatagana n'obulwadde bw'omutima, ng'ekyuma ekyo kisobola okuwa buli kikwatagana nga buli kimu kikirina. So bannaffe abo gye batwala. Naye kati ffe twebuuza, ffe nga ab'omulembe guno tuyinza kukozesa tutya amagezi gano? Oluusi naffe ne tubaako bye tukyusaamu naddala eri abantu baffe. So kisobokera ddala buno obudde omuntu okubeera Amerika n'akulongoosa nga gw'oli wano. Okay? So kiba kitegeeza kisobola okusevinga ate okulinya ennyonyi genda bakulongoose ate visa nno kisobokera ddala nga tukozesa ono tekinologiya. Mu byaffe eby'ekisawo singa tekinologiya ono tumwettanira tujja kujjanjaba abalwadde baffe bulungi. Kigenda kuba kisobokera ddala omusawo okumanya obulwadde bwe obukuluma ng'ali very accurate nga talinamu yadde nakuteebereza kuba tekinologiya ono omupeeya ze ayamba abasawo bano kubanga bafuna information gye baagala ne baginterpretinga mangu ne bategeera omulwadde waabwe alina buzibu ki. So ate ng'ebyuma bino byanguwa ekirala biri accurate. Okay? Singa ekyuma kyo kigamba nti nno kino kyekino kibeera kyekyo. So abasawo oluusi bajja kugamba genda okole sikaani, katukole sikaani y'omutima, katukole sikaani y'olubuto. Ne babeerako oluusi bafunye oluusi nga tabyekakasa, oluusi ne bagamba batuddemu sikaani eyo. Naye nga tukozesa bino ebyuma kigenda kuba kyanguyira abasawo okumanya nti eno eri bweti, kino kiri bwekiti, ne bakuwa obujjanjabi bw'oba weetaaga. So waliwo n'ebyeddagala kati twagala nnyo ennaku ensangi zino okuba ng'omuntu aba alina ekimuluma bamuwa eddagala era lyokka erikola ku ekyo ekimuluma. So tekinologiya ono agenda kutuyambako okutuuka ku mbeera eyo era kibula nga tekinologiya ono tulina okutandika okumwettanira. So tekinologiya eno singa tuba tumukozesezza enkuuma gye tukuumamu rekodi zaffe egenda kuba yeeyongera okuba ennungi. Abalwadde baffe kati ffe ng'abasawo tujja kuba tusobola okulabirira abalwadde baffe obulungi ate nga oba oluusi n'ebintu ebirala bingi. Tekinologiya ono tali mu busawo bwokka wabula mu buli aspect ya bulamu gy'ali. Okay? Kagabeere mateeka, kabeere byakuzimba, kabeere byakusoma, kabeere bya social life, buli mutendera gwa bulamu tekinologiya ono asobola okwettanirwa era neyeeyambisibwa okutereeza obulamu bw'abantu baffe. So kuliza abantu baffe tekinologiya tumwettanire naye ng'oggyeeko ekyo naffe kennyini tutandika okujja n'ebirowoozo ebizimba oba oluusi ebisingako ku tekinologiya ono kubanga asobola okukozesebwa tekinologiya ono okukola ensimbi. Bannaffe mu bazungu abasawo abakulu kati batandise dda okudisikasinga tukozesa tutya tekinologiya ono okutereezaamu ku by'obujjanjabi. Naye ojja kusanga n'abakola tugambe mu by'ekutambuza ennyonyi, kutambuza abantu ne beera balowooza tuyinza kukozesa tutya tekinologiya ono okwongera obukugu bwaffe oba oluusi n'okuweereza abantu baffe. So kitukwatako ffenna okwettanira tekinologiya ono ate naye tumukozesa bulungi. Waliwo kano ka story kenalabyeko waliwo buno obulwadde babuyita Wilson disease nabadde musomako gye buvuddeko awo nga ndaba engeri gye bazuulamu ebikwatako. Ojja kusanga batandika okubulowoozaako mu 1912 naye bagenda okutegeerera ddala obulwadde buno kwe buva juzi wano 1994. So kikulaga nti waluddengawo emitendera egibadde nga gitambulirwako. Naffe njagala bwe kiba kisoboka tutandike ku mitendera egyo olwaleero. Kibanga bano abazungu mu 1907 baali basobola okuggyamu ekibumba ky'omuntu ne bamuwa ekibumba ekirala. Naffe wano e Uganda tulina kukikolako, tulina okuzuuka ne tugamba oboolyawo naffe tulina okutandika ne twettanira amagezi gano ag'ekikugu amapya aga artificial intelligence okubaako bye tukolako nga oboolyawo gye bujja naffe tujja kubaako awalala bye tutuuka. So kyakwewuunya nti buno obudde ng'eggwanga Uganda GDP yaffe eri obukadde 172 bwokka. Naye nga mu nsi eno y'emu waliwo kampani nga ensimbi ezo basobola okuzikola mu mwaka gumu nga bazirina. So
bweba oli awo naffe tulina okugula amaaso gaffe tugamba bwe kiba nga wali abasobola okukola ekintu ekyo ne bafuna zonna ssente ffe tuli ku kinaffe tandibadde tutandika ne tuba nga tusobola okukozesa tekinologiya oyo ne tumweyambisa ne tubaako we tutuuka oluusi n'okutereezaamu ku bigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu baffe. So bantu ki abagenda okutuyambako okutuuka ku bino ebintu bye tuluubirirwa? Abamu ku bo be basawo, naye abasawo baffe bali mu mbeera ennungi n'abasobozesa okulowooza ku bino ebintu. Abasawo ng'obaggyeko abantu baffe aba bulijjo bannaffe abasomye ebintu ebirala bali mu mbeera nnungi. So tulina okulaba nga babeera mu mbeera eyo ennungi ebasobozesa okulowooza ebyenkizo ne babiteeka mu nkola ne tusobola ffenna wamu okutambuza obulamu bwaffe ate ne tubutwala bulungi mu maaso. So bwe tuba tetukikoze ekyo tugenda kusigala nga tugenda mu maaso n'embeera ezo ng'abantu baffe abaana baffe naddala ab'obuwala bava wano ne bagenda eri ababikola singa ffe tetubyettanira. So kitukwatako ffenna buno obundi tutandike okwettanira tekinologiya omupya, tutandike okulowooza, tutandike okubaako bye tukola, oboolyawo tujja kubaako bye tukyusa. So ojja kwesanga nga wali ensi buno obudde nga zirina life expectancy. Life expectancy y'emyaka omuntu gy'aba asuubirwa okuwangaalamu eyo ensi. Njabbaawo ekyokulabirako ensi nga Japan erina life expectancy ya myaka 85. Omuntu Japan basuubira okuwangaala paka myaka 85. Tekitegeeza nti bwe tuba 85 ofa. Waliwo baliko n'abasukkawo ne batuuka mu 100, naye waliko n'abafa mu gya wansi tugambe emyaka nga 7. So bw'ogattagattamu ebyo n'ofuna average abasinga babeera ku egyo emyaka. Naye wadde Japan eri wano, Uganda eyaffe life expectancy eri myaka 64. So twebuuze lwaki bo bano bali 85 nga teffe tuli ku 64? Tetulina ku kye tusobola kukolawo era nga njala ntwala omukisa guno nkubuuze gwama nange neebuuze tuyinza kukola ki okuva wano ku myaka gino tuyingire emyaka gino. Keekadde naffe tutandike okulowooza ng'abantu tubeeko bye tukola ebyenkizo tusobole okutambuza ekintu ekyo. So tutandike okulowooza outside the box. Tetugenda kubeera nga twekumiriza wamu buli kadde nnyo, tutandike okulowoozaako ku bintu ebyenkizo ebyo tusobola okukola ne tubaako bye tukyusaamu bulamu bwaffe. Mbaagaliza akaseera akalungi naye njala tulowooze ebyenkizo ffenna ffenna tulabe nga tubaako bye tukyusa. Mwebale nnyo, mwebale ddala.